Abatuliriza nze Lutamaguzi Semakula mbaka wa Parliament wa Nakaseke South sebonzikiriza soko okubuuza ku bansindika mu Parliament abantu bese muto mbalamusizaako nnyo abantu beekapeeka mbalamusizaako nnyo abeegombola ye Nakaseke mbalamusizaako nnyo n'abeegombolola ye Kaasangombe waffe mbalamusizaako nnyo naddala ab'okukyalo Obuyungu awo mwebali kukola bannange nkimanyi nti enkuba etonnya mukole we tunaakola tujja kukyusa ebitundu byaffe nsanyuka nnyo ewaffe Nakaseke buli wentambula nga ndaba ensuku ezigudde akaleka njagala okwebaza ennyo abatuuze be Kakoola awo Ssemuto nalabye ensuku z'amaanyi nnyo mwebale pole kazi n'abantu b'e Buyungwe namwe mwebale kulima buli we nalabanga ensuku mu Kalagala awo mwebale kubanga mulima so nyongera okubakubiriza mwongere okugenda maaso ne mbakyamaani mutibwe eri ekibaale ekikuumango mwebale kubanga mulima nsuubira bwe tunaagenda maaso nga tulima tujja kukyusa ebitundu byaffe okuba eby'amaanyi ennyo. Nyongera okubira omulanga abantu baffe ab'e Nakaseke wazzeewo omuze gw'okubba transformer mukuume nnyo transformer ennaku zino ndowooza eyakasembayo okubbibwa ebadde yeerwetunga awo gye babbyeko ebinanka byayo era nsuubira nti ab'ekitongole kya UMEME transformer eyo mwagikomezaawo ab'emifunya ndowooza ali ewammwe yo yajjayo tekirinaako ogundi yonnaawo naye bano ab'egindi abeerwetunga bondoze ejja kubeetuuka essaayo nabwe muba temunagifuna abeerwetunga transformer n'ebintu byako mu nkubi ekiseera kyonna mbenga mbayamba. Nyongera okukubira abakungu abali mu gavumenti nti abantu be mwatadde mu karantini e Ssemuto badidde abantu ne babaggalira mu mayumba gaabwe kuba Nakaseke wazuuliddwayo omwami alina olumbe luno olwa corona nebe yabadde nabo basuubira okuba mu contacts babaggalidde mu mayumba e Ssemuto tebabawa mmere amagye gali wali ge gakuuma nabadde nze njagala kubaweereza emmere bayambe kuba bakubye essimu ewala DC waffe Nakaseke mukulu kya muzigita ne nabo tebalina ssente ku district ziyamba abantu bano so nkubira abakungu mu gavumenti mugende muyamba abantu b'e Ssemuto be musuubiriza okuba n'olumbe luno be mwaggalidde mu mayumba fe abamu tweyagala okubayamba naye tetukkirizibwa ntegeddeko nti ne bateeberezebwa okuba n'obulwadde ababadde Nakaseke abasawo babagize baveewo babadde bangi naye ku ddwaliro ly'e Nakaseke nawo teri bikozesebwa kubira minisita wa Heresa Omulanga titukoye okuyisanga ssente mu Parliament ne zibbibwa abasawo b'e Nakaseke mubawe ebikozesebwa tetusobola kutwalayo wali eri ba suspects oba abasuubirwa okuba n'obulwadde bwa COVID ku ddwaliro nga boolaba eddene ery'e Nakaseke naye nga tewaliwo na kimu kikozesebwa so ogwo Omulanga ngukubye be mwatadde mu karantini e Ssemuto mutukkirize tubayambe oba muganye okubayamba sebo mukama wange era njagala okukubira Omulanga kyamaani w'Eruweero mukulu Ronald Ndawula w'Eru C5 fe kubo lyaffe eriva ttimu na Lugogo tulikoze naye wali eriwe Nakaseke wagatta ne Luweero tewakyasala omugga gwawaawo ku Lugogo awo fe ekitundu kyaffe twakikoze naye eri sebo omala kusasula waliwo abaateekawo ekinanka bw'omala kusasula okuddayo amagenda n'osasula ate nga tebakozeewo baliwo okufunirawo obufunizi nsimbi kufunirawo obufunyizi ssente mwami Ronald Ndawula tuyambe ku kitundu kyammwe ekyo bwe kiba kiganye mu kitugatteko ne Nakaseke tumanye nti ekyo nakyo kitundu ky'e Nakaseke kuba nategedde ne ku gundi yaffe njagala era okukubira aba Yunuro Omulanga ekkubo ly'Ewaamika mu Lukumbi bbi nnyo Ewaamika waliwo awaayabika nategedde ne ku disitulikiti yaffe y'e Nakaseke ndowooza ne disitulikiti zonna mu Uganda n'ewammwe mukulu Nsamba sente z'enguudo zonna baazigyewo ezibadde zigenda ku district fe tubadde tufuna milioni 165 buli mwaka naye bakirangiridde zonna mu Uganda sente eza road fund zonna baazigyewo nti zigenda ku Mubululu omukulu azitutte mu Bululu n'olwekyo njagala okubakira omulala ffe waffe Nakaseke twafuna kilometers 15 bakozeeko ze baakozeeko zonna zikyagenda maaso endala naye wala mugumiikirizeeko bigureda bijja waliwe byakola bush clearance naddala mu Ssemuto ne Kaasangombe bikyatereza awalala enguudo endala zijja kukolebwa mu phases nga bwe zitambula mu mbeera nga bwe mulaba eno gye tulimu ey'ennanka eya COVID sebo mukama wange ensooka nange okwebaza abasiraamu abamazeeko ekisiibo kyabwe naddala ab'ewaffe Nakaseke baswahaba Idi Mubarak era mbeebazizza nnyo okuba nti no musobodde okusiiba
mu biro bino. Ebiro nkimanyi nti si birungi, bibaddemu okusomoozebwa kw'amaanyi, naye nsuubira nti tujja kuba n'obuwanguzi alanga ye mubeezi waffe. Nebaza Honorable Nsamba contribution yo gye wakola mu palamenti. Tubadde n'okusomoozebwa kunene nnyo ffe ababaka ba palamenti ng'abantu bagamba ababaka tebalina kye babalabamu. Naye nze era nsuubira nti Kasanda tejja kubaayo akwesimbako weewaawo wabeerawo bakazannyirizi. Bano bajjajja naye tubasaba, nze ndiwe Nakaseke naye mbasaba abo abajja baleeta obulabulabo simanyi busente obusepiti obusowaani mubavuganye Honorable Nsamba, mbadde nsuubira nti contribution ye mugirabye. His contribution is not only hard but it is seen. Era kyetugamba bulijjo wano nti bw'oba olonda omubaka wa palamenti yadde baba kuwadde obukunkumuka mulonda ababaka abensa abagasa. Omusajja ono gyava famire ye naale mu nnyo kakongoliro n'ekitundu kye naye yayimirirawo mu biseera by'ogikwatako n'agamba ku lw'obulungi bwa Uganda sijja gikwata. Neeraliikirira n'okweraliikirira ne ngamba mukulu wange Muzeeyi Kayindo taamugoba awaka. Wa Muzeeyi Kayindo mukwatira ku Museveni. Tajasula wa oba olina by'oyagala. Tajasula wa taata we tasobola mulumba mugoba makage okujjako nga waliwo ekikyamu taata okugoba ewuwo. So mukwebaza. Kino kyoleese kyakulabirako mu palamenti yaffe ya Uganda. Abantu bagenda mukulu mu Evans ne batukabira eyo. Nze omubaka gwe nalonda simulaba, omubaka wange simuuliza. Ababaka bakola bye bakola kubanga nammwe temusaayo mulaka nga mulonda. Bwe mutaave naddala bantu b'omu byalo, bwe mutaave muze gwa kusabiriza ssente mu biseera by'obululu, bwe mutaave ku muze gwa kulinda bulabolabo buno bwe baba mu biseera by'obululu, bwe mutaave ku muze gwa kuugulwa mu biseera by'obululu, n'osanga n'akavubuka akatalina we kasula nga kabatuuzizaawo mbu kababuulira bya bufuzi, n'osanga n'akavubuka akatasobola de kweyimirizaawo wiiki nga tekasabiriza nako nga kabataddewo mu biseera by'obufuzi, naddala mu ab'omu byalo mu bwe ŋŋamba. N'osanga n'akavubuka akabeera mu byalo naye nga tekalina na nnimiro, nga n'ennyumba gye kasulamu egenda kagwako ogiraba bwefaana naye nga kakubeesezaawo mu biseera by'obufuzi, mujja kwebeereramu gye bujjeeyo tubagamba. Nze sibasaba mukamwemba abe Nakaseke waffe, nze sikyabasaba kaluna bagamba bwe mulabanga nina mwensa munonde, bwe mulabanga sirina amunsa mungobere ddala, kubanga kati zino ze challenges ze tulina. Bwe nsanga abakangansa Honorable Nsamba bano ng'ababaka ne baba 10, I'm always very happy. It's not about political parties. Bibiina byammwe ono we NRM nene bwe bakugobamu abantu bewa babeera bakapera obutakuza mu parliament ne baleeta abantu kubanga ffenna kye tutunulidde national building tuzimbye tutye eggwanga. Nze Lutamaguzi owa people power wa DP Nsambo we NRM, Ssekabanja we NRM, Byalugabo we NRM ne Tendo we NRM tukutte tutya Uganda okulaba nti tugibeeramu ebiseera bya leero ebyenkya n'abaana baffe. So si kulondanga jjumula mugenda ne munenya President Museveni titabayambye naye bantu mwe bwe muteeyambenga mu biseera bya kulonda ne bakubuzaabuza gwe omusajja omukulu n'olaba ne Kapera aludde mu gavumenti emyaka nga 3 nga takuteekerangawo yadde kawirubaalo naye mu biseera by'obululu najja n'akusiriwazaawo nti ndeese obulabo naawe n'owuguka. Mujja kukaaba amaziga nga Buganda geekaaba. Buganda buli mukisa ogujja ewaayo ng'egusamba ng'edda mu bitalotale ebitategeerekeka. Kati olwaleero tetwalisuubiddewo bantu boogeza kirimi. N'obagamba Buganda mufunye omwana mumufunye bulijjo ensi mwekwasa nti temulina bukulembeze. Naye Ssekabanja bwafuguma. Ssekabanja muveeko golooza ba Yudas Karioti tebaali ne Yesu, baaliwo ne Yesu. Naye yabagoba ku mmeeza yabalekawo. Yabalabanga nga balya naye n'abalekawo. Muveeko gwe muveeko. Fetugira ebiro bigenda kujja nga Buganda enoonya ekyokukola nga kiganye. N'ofuna omwana wammwe nga Buganda gwefunye ono Bobi Wine Kyagulanyi. N'aba nationally accepted, n'aba international accepted. Naye gwe omuntu wa wano ng'olinda kumala kuwa ssente mu Kyagulanyi nga tannampa ssente. Gwe yali badde agamba nti batukwatiddeko tufunye omukisa ku mulundi guno tugukozese. Bassebo ne bannyabo. Bassekabanja be bandimuwadde n'omuwa. Ssekabanja ne bw'aba tamuwadde. Naye Ssekabanja ali mu kifo kitono nnyo. Waliwo abanene wano abalina kye balina. Olwaleero tumusitwagwe abali mu Buganda. Abaganda n'abatali Baganda abali mu Buganda kubanga kati kino kye twali badde tutunuulira nti ebitundu ebirala bimaze okumugula.
naye otuuka eggulu bagamba Bobi Wine Kyagulanyi otuuka ebusoga naye ffe wano omuzo gwaffe kukuba buli alinnyako waggulu lugolaba alinnyako waggulu nga bamukuba kubanga abantu ba Buganda bwe mutaakowe kulindanga bukunkumuka mwalinda obukunkumuka bw'Obote ne mubulyako bwe mulya mwalaba kye yabakola ne mulinda obukunkumuka bwa Amini ne mulyako bwe bulya ne mwalaba kye yabakola ekisembyeyo kati muli ku bukunkumuka bwa President Museveni bwe mulya bwe muddeeno bwe mwogera oludikya bwe mwogera olukyayina ogenda okulaba yazza kubuuza oli otya ogenda okulyaga miho n'omubuuza oyo kinti kati ayogera lukyayina ne tubeera ngaawo nga tuli mu vicious cycle ng'Abayudaaya lyali ejje erisinga amaanyi mu nsi yonna mu butonde naye baamala emyaka 40 nga beetooloolera waawo songa okuva mu nsi ya Egypt oba ey'Emisiri otuuka gye baalina okugenda bw'oba otambudde kinene nnyo ku bigere osobola okumalawo ennaku 7 naye bo baamalawo emyaka 40 nkusaba nnyo gwali mu Buganda yongera okuwagira gurupu y'abasekabanja naye bwe abazzukulu batali kubamala alogombooko waakiri mukoka aligatwala kaakati sebo mukama wange fe tubeerawo mu nsi nebaza mukulu bya Lugaba submission yo gyowadde nga ngenda katono nnyo bino ebyaffe ne Honorable Nsamba byangu okusummarize nkwebaza mukulu bya Lugaba submission yo mu lockdown eno gye tulimu abantu bali bubi naye egenze neefungula abantu bawano nti eno gavumenti ye yakasinga okwagala ennyo ssente bukyatuba ne gavumenti si mu Uganda bukya Uganda etondebwawo ne mu biseera by'obulwadde nakyo ne kifuuka commercial ne bifuuka byanfuna yakasinga okwagala okubba ssente naki ssente zokka nevvuba libba kati si ssente leka kuteekawo ssente nevvuba libba boleka ekiyungu nga toggaddewo ati ntandiko kiteeke si ssente zokka sebo kulowooza nti ssente zokka ze babba kati nevvuba libba boleka ekiyungu nga toggaddewo keera nkya n'obuuza mwana ki eyasenyeemu evvu lyange mu masika waliwo omukungu wa gavumenti eyalijje n'alitwala n'ekyembadde njagala okwebazaako bya Lugaba abantu abasinga babadde beebase kati these people are making money mu bulwadde buno obwajja ffe twalowooza abamu babulabanga bulwadde ate abamu babulaba mu business they are making money twakwewola oyo abadde akikuga naye tokitegedde Uganda yemu ku nsi ez'akasinga okufuna essente nnyingi ennyo ez'okulwanyisa obulwadde buno nga tuyita mu kwewola walabye sente za International Monetary Fund ze yatuwoze trillion emu mu billion 8 sente za European Union zezo zonna ezituwa tugulira abantu emmere kubanga twateekawo etteeka ekimanyi nti bannansi bali mu lockdown ne tufuna sente za European Union billion 12 kati sebo mukulu Nsamba bw'otunuulya ne sente abantu ze bawaddeyo n'emmere abantu tubeebaza abawaddeyo ne bemukwasa we wali question mark era sente zino zonna eziweebeddwayo singa ziba zikwati nafudde enseko minisita waffe ow'ebyobulamu yakomyewo mu palamenti nti era twewole biliyoni 7 tugenda kuziisa mu wiiki eno ku Lwokubiri we tugenda oziisa biliyoni 7 mwezigendera mu byabulamu World Bank yakatuwola 1.8 trillions nga sina kubuulirako buno bitongole birala bino byonna bwe bizituwa World Bank IMF nga tonna gatakuze twewoze yakajja World Bank etuwe 1.8 trillions IMF netuwa World Health Organization yatuwa billion ezisuka mu 3 kuba buwi tukolere ku bantu baffe nezo zonna abakulu bazikutte bazitadde mu kikondoolo zigenda kugula bantu mu bululu zigenda kuyamba abantu era bw'otuuka wali ku office ya president ey'oku parliament wawunya sente bapanzaawo mpitirivu nnyo gwe toziraba gwotuwa eri KCCA olinanye parliament n'olwekyo tufe tubadde tusaba wamanyira okuwunya kwazo tubadde tusaba sebo abantu bafune kye bayita contentedness nakyogerako wano nti bw'okulemberwa abantu abatamatira ffe twali tulowooza nti oba buli kimu engeri gye bakitutte bajja kutuuka ekiseera bamatire ennyanja yonna bagitutte obubanjabanja bw'abanaku bwonna babututte agaali amakolero ga gavumenti gonna gaafuuka gaabwe ezaali fuel reserves oba reserves z'amafuta zonna bazitutte golodi yenna waabwe akedisi zonna eziri mu kibuga zaabwe ebibira byonna babitutte byabwe
kakati ne sente ze twewola zaabwe. When will these people be contented? Kino nkibuuza head of state President Museveni. Kwani kisinga okunuma tosobola kuba head of state n'otunuulira flow ya sente zino wakati bannansinga obaggalidde n'otobayamba. N'olwekyo omukulu bya Lugaba ne Ssebo mukulu Ssekabanja nono mukulu Nsamba ffe tusaba president bino Wamanga gulirawo bannansi kubanga watubuulidde waliwo technicality nze gye njagala okubuuza nga gwe w'amawulire. Mugamba nti abaleeta muno ebyamaguzi ababiroole be balina obulwadde si bwe kiri be basinga era be bambusizza ennamba. Wali obuuzizzaako kuba URA ababakolera ku mpapula zaabwe nti oba baali babataddeko mu karantiini kuba be baba nabo mu contacts dereva jangu wano tukole ku biwandiiko byo aba URA waliwe bayingirira tebakulimba nti waliwo wakirola aleeta muno ebyamaguzi nga tamaze kukolagana na wali na wa URA kumugobera ku mpapula ze ekirumya bya Lugaba wali owuliddeko wa URA gwe batadde mu karantiini era be bamu be baliwo ekitegeeza nti mwe mulabika mulina sana naye ffe kye tubadde tusaba president twakizudde mu mbeera eno eriwo obulwadde bugenda kubeerawo kubanga abantu bano boggaliddewo baaguma ne bagamba nti ffe ogaddewo bodaboda kuba ffe president twamusaba owa bodaboda muwe omukisa akole n'ekyolina okumuwerako omugambe nti bw'oba ogenda okukola yambala elementi oyambale masiki n'omusaabaza akirisi atwale omusaabaza omu akole n'owa takisi mukkirize kubanga guno omukisa oguliwo baguwa abantu beegulire masiki zaabwe abasobola kubanga tetusuubira nti gavumenti emaze emyezi ng'esatu ng'egaba mu ka disitulikiti kamwaka Kampala emmere era kakyaganye tennaweza na hafu nze nayambalidde prime minister ngaze mu parliament kunaku lwokuna ne mubuuza nti mpulidde ogamba Kampala yenna yabunye emmere ne Wakiso ne mubuuza nawe omusajja omukulu okyalimba kweje emyaka ojjogambe nti Kampala yabunye emmere ng'abantu abasinga ab'ebisaakaate ssebo tebabawa n'abalala balikodinga nini namba bamala okulikodinga nini namba tebadda gwe bakolerako accountability. N'olwekyo ffe kye tusaba president abatakisi abaleke bakole bafune gloves bafune n'ebikozesebwa n'ababaasi bakole ne saluuni ziggulewo n'akedisi ziggulewo wabula kye baba balina okuteekawo restrictions nti omuntu olina okuba ne sanitizer olina okunaaba mu ngalo olina okuba ne gloves gundi masks zino abazungu baatugambye tolina kujambala buli kaseera olina kujambala kaseera ng'oli mu bantu abangi oba gye bayita crowd bw'ojambala buli kaseera bino bye mukola ebyamalala egenda ku affectinga obulamu bwo naavusi olaba olwo olunaku olwo olwalabba olwo lw'oyambala olwo lusika emisuwa olwo ku matuugo lusika naavusi era ezo ze zivaako ezigenda ku maaso nti bwe mutaweerwa abamu mujja kuziba amaaso. Masiki ojambala obene ekyokumumwa okyambalako kaseera buseera ng'oli mu crowded place bw'omala ng'ozzeeyo ewakaawo oba ng'ogenda nga toli mu kifo kijjuddemu bantu bangi ng'okijjako. N'olwekyo ekyo nkimaze ekyennanka n'ekye twagala okusaba ow'ekitiibwa president buno obulwadde bwa korona bufuuse bizinesi. Honorable mudakiika 10 njagala ogattereko content n'NSSF dakiika 10 zokka kati ssebo nga ngatte ekyo kyensaba abantu baffe abali mu byalo mwekuume obulwadde buno abasinga mukyalina olujanja mb'obulwadde bw'e Kampala bwe bunaabakwatako buno obulwadde mbabuulira mukyalina olujanja janja si babamu mabaala basanga bajjudde omwo abalala nga bwe beekwata lujja kukwata lusena ebyalo si ffe tuva mu byalo eyo ebitaliimu bikozesebwa si ffe tuva mu byalo neyo nsamba ndooza neewammwe ensamba osangayo ebisajja ekyambadde omutwe t-shirt ya kyenvu eriko omutwe gwa pulezidenti naye nga kigenda mu ddwaliro eritaliimu ddagala amakubo gaafaafaaga n'obwavu bumutta naye ng'ayimba abeewo muyimbe nnyo abeewo nammwe embeera gye mulimu ejja kubeera lawuddalo kakati ssebo kyembadde ŋŋendako ku kyaffe ekyenssf n'ekyonalebo nsamba Build Uganda ekya bubu ba Uganda ebyo bibadde nga biruddewo naye kisinga okunuma mu Uganda oyinza okuyisa etteeka ne lisifuuka amateeka ga Uganda gasigala ng'ekibu kasita omusajja omu yabagamba nti yekka yalina vision si kwekwolesebwa amateeka gonna n'agatta si kyekyo Ssekabanja era ogenda n'otunuulira ono mpulidde agamba oba badde Honorable Nsamba oba Byalugaba badde yogera nti ku 3 arms of government n'ayogera ku parliament n'ayogera ku judiciary n'ayogera ku executive by law parliament erina okwovasinga amasiga asatu byonna ebirinako obuyinza naye kati olw'okuba twafuna ababaka ba parliament abamu abalayisi
n'olabanga omubaka mu kifo ky'okunywerera ku nsonga y'abantu anywerera ku ya president atwise tugenda ne tubeerawo ne issues eziri contentious. Kankugereze twalina issue ekwata ku by'obulimi. Lwaki bbeeyi y'akasooli eri wansi nnyo kuba tumanyi nti abantu baffe bateekamu nnyo ssente mu by'obulimi. Naye ne tutuukawo ng'onoonya ababaka aboogerera abalimi so nga ffenna abasinga mu parliament tukiikira constituency za byalo nga tobalaba. Ne wabeerawo bino nti omukulembeze abeetaaga alina kyayagala okuyisa awo obalaba. Kati olwaleero eno issue nnungi nnyo okugula ebya Uganda n'okuzimba Uganda naye bano abatukulembera bo balina spirit eyo. Do they have the spirit? Kuba ffe abakatuliki tugenda ne tugamba mukatuliki munange Ssekabanja ajja kunjulira nti omutima gwagala naye omubiri munafu. Omutima gwagala naye omubiri guno ogwagamba mpaayo omutwalo mpaayo 15,000 nkuwa akalulu mpaayo 20,000 muzeeyo n'otuwaayo kati gwe towulira nti ennaku zino we tuba ne issues ezikwata ku ggwanga abantu bayita mu kokasi mu State House neefuuka kokasi n'otandika okuwulira ababaka ba parliament we boogera oluddica n'obuuza ono yaani. Leero sebo nawulidde ne mukulu Ssekikuba ali eri awaaba kuba naffe ababadde balya ku bano nawulira twali nono nga batugamba obukadde abiri ne kati obukadde ana nga siwulya bwe babwogerako nnyo Seruganda ne luli bayogeranga era $2,000,000 ne tubagamba nti oyo gwe mulaba abo be muli abakabira obukadde abiri balinga bali abaali ne Yezu. Yezu yagenda ew'omukyalo omu nga waliwo omukolo ne bamuyiwako amafuta ag'omuwendo ennyo ku bigere. Waliwo omufalisaayo n'abagamba abaali ne Yezu abamuyiyeeko amafuta ag'omuwendo ennyo ku bigere. Gwe ensamba gw'otatera kusoma Bayibuli. N'abuuza nti gano amafuta ge muyiyeeko ku Yezu ku bigere wakiri tetwali gatunze ne tufuniramu ssente abaavu. Yezu n'amutunuulira n'amugamba abaavu mujja kubeeranga nabo mu biseera byabwe naye omwana w'omuntu aliwo akaseera katono abateekere. Naye nawuliranga abakabira obukadde abiri sinnawulira bwe mwogera ku bukadde ana buno obufuluma sinnawulira. N'olwekyo ffe kye tusinga okusaba bye mubaka wa parliament abeerawo ku lw'abantu be ne ku lw'eggwanga lye. Ffe mu bukulembeze tujja ne tugenda. Leadership is about serving your people and you go. Ng'ogyeko bano abagamba President Museveni bamufuula mbu Katonda mbu agenda kubeera mu State House kati ne bwakola ebiraamo byesebo ne State House eringa kijja kye nti wali eri walamira ku State House ye wagenda okubeera ebbanga lina. Ffe wano sebo kukyoba era kyo nkigatta n'ekye-NSSF. Twetaaga amateeka agayamba bannansi. Olwaleero etteeka lye-NSSF liringa eryawo Honorable Nsamba erya Bobo eryayise. Amateeka wali bakutega kuba ffe tubadde nga tugamba abantu basevinga ssente nebe bazikwasa bo mulowooza bazikozesa ki. Era ne tubagamba nti olutalo oluliwo ku parliament ya Uganda n'oluli ku Kadaaga mukwano gwo Honorable Nsamba lubadde lwe-NSSF. Nze ntula ku finance committee era ku Lwokuna twatudde ne gender speaker atuwa omukisa ne tugamba oba omukulu aganya okuwa abantu emmere abantu bano baweebwa omukisa. Kayeza kubayamba n'abadde mpuliriza omushaara yagobwa mu NSSF. Mubadde mukimanyi nti esente za NSSF government ya Kenya minister yali ebweru oba ono omulala yali acting sali byagabaryukaje esente za NSSF zino timuzizanyisa era bwe munagenda nnyo honere butamaguzi bandi baddamu ne babakubanga nga muyisa mu age limit nga bwe babako. Omushaara yagambye nti government ya Kenya yemu kubalina esente za NSSF yayewola trillion emu nga yewola Uganda. Government ya Kenya nga yewola ku za Uganda si za Uganda za NSSF. Okay. Kakati acho nkibawadde mugenderawo murabe byalogebe kyabagamba nti mpozi tutunde ku assets tubadize esente zino tuziri. Honorable Fundikira ati mbadde nkyenkugamba wasomyeko ku mukutu ogukulaga ku sente abakunguze babba ne baziise Kenya of recent nga ziri mu bilioni ze Kenya nya. Abakungu ba Uganda zigenda kuba investigated ze bakukusa ne baziise Kenya. Tumalirize Nokyo mbadde mbagamba nti omuntu ffe kye twatusaba president kyoba omuntu tomuwadde emmere ne mujoga n'okujoga ate gw'otawadde emmere ojja omusaba omutwalo gwe omunaku mumwe contribution
nenga tulina abagagga mu government abajjanga tebalina kye balina mu nseno ne bakuŋŋaanya omusimbi nga baganya okuwaayo fe kye twabadde tusaba kiri very simple ku sente zino ez'NSSF kuba nkimanyi tebagenda zibawa nze kasita nalaba omukulu oli byalugaba ngamba oli byalugaba owa NSSF ng'avuddeyo n'agamba yasooka neyekwasa nti etteeka terinzikiriza n'akomawo nga puresha nyingi kuba abantu ba Uganda no bali badde nga bafuna ebyabwe naye beerabira mangu banna Uganda beerabira ate bangu nnyo okulobesa waliwo munamawulire munnamu alina program yabayita endobeso banna Uganda bangu nnyo okussa ku ndobeso buli we babeera ku mulama nga babaseeka mu ndobeso nga bavaayo baali badde bafuna sente zaabwe ez'NSSF mino Wamanga bemaliriza nabyo sente z'NSSF bazikujjako komparuzale kunankayo ku musaalago ne kakati omukulu yaleese bino Wamanga mbutulina okuwa balina okufa abagendo abalina okufuna 20% balina okubanga ba savings for more than 15 years lwaki bwemba mpadde from 45 years and above anamwetaano kakati lwaki bana abalalo ba discriminatinga obutaccessinga sente zaabwe kubanga bino ebiseera betulimu biri unprecedented ne government zigudde ndisebo nasomye ku government ya America ngegenda abantu milioni 8 bakafiirwa emirimu government ye China bonna bakaba abajamani abadde batuyamba bonna bakaba fe wana abafe bajja okwogera ku TV ne ku radio Simba bagamba ngono covid mukisa ne mukuba mu ngalo nga tomanyi nti mukisa eribbo kubanga bakuŋŋaana era bayola nolwekyo nze kyensaba abakulu abali mu government abantu baba basevinga sente zaabo mwene NSSF nosanga omusomesa omunaku kuba abasomesa be basooka okuba affected n'olwaleero wano omusomesa anti ono wa mirimu ebiri omusomesa w'oku rediyo ng'eri bwakola oyo wanjawulo sebo oyo wannabansasaana takaba naye anti eri ebadde esinga okuva owa private wannabansasaana naye ffe kye tukaabira bye gavumenti okutandika okubeera nga serious ne tutuula wali mu parliament kuba lino etteeka nkimanyi okusinziira ku bubaddi bwe nalaba nga baagala sente zijja baziteeka mu finance ne tugamba ziddeyo mu genda kuba genda erimu ministry y'abakozi ya Labour ate kati twafunye ebbaluwa mu komiti yaffe mbu president agamba kagutonye ketonye kagwake nti zirina okugenda mu finance kubanga mu finance yeri bamafia abasobola okuziyisaawo amangu bannansi ne baba nga tebakola kitebaza accessing singa tuba tukola ebintu ebiyamba banna Uganda ffenna nga building our nation with the contentedness netwali kisinga kunuma mukulu Evans namu abali wa mukulu Nsamba netegereza tewali kinuma mwemwe n'abasinga muri BNRM 99% subira ne tata na bumba kamongere 99 nze ndi wa mawulire anti wa mawulire alina oludalwe naye tewali kisinga kunuma okulaba nti ate abasinga obugagga mu gwanga bola banga buli kimu kyabwe ngate batunulidde n'obuntu bw'abanaku bonna babututte kwati olwaleero nale Bonsamba olaba olwera balutunda baluguza omu China nenga ffenna tukabeena amataba nga twerabidde nti olwera olwo 80% werununa amataba agabalerke Victoria gerese omusana bwe guba guzze amazzi ago ne gaddeyo eri naye ng'ono olwera lukoze ekirukute so neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde mu kasekendi akamunzikiriza nebaze kuba kamuddemu waliwo wagambye nti etteeka tebajja kuli implementinga eri NSSF eri local content ng'ate ekyo kirabika kituufu nnyo kubanga ababadde bakuba ddiiru zino ebintu ne bitambula nga bwe byagala weebali era beebali mu ministry ezo naye nze Patrick Nsamba akkiririza mu nkyukakyuka manye essaawa yonna ino government obudde bwa bukoze eki weddeko kozesa n'omukisa ogwo otumire kubeeka omukisa obudde bwa Mwami Museveni ne ba mafia be buba weddeko olira no Sekabanja ne bwanakuba emimiro boza ayagala njogere nti nawe Sekabanja agenda obudde bwa mabukoze eki buweddeko manyi bulungi wagenda kujja government eya people power eya honorable Kyagulanyi Ssentamu ngejjanga eyimiriddewo ku teze na mundu wabula ezze ku lwa muntu waki wa wansi programu zezi tunulira omuntu wa wansi government ejja ziteeka muki
Nkola. Era siinayo gundi singa Honorable Kyagulanyi ntiimu ya People Power yebadde mu buyinza ne bye tukkiririzaamu byonna kyalibadde kyangu nnyo olwaleero okubeera nti buli muntu ateesobola yalibadde yafunye edda akasente ke mu NSS. Kyalibadde kyangu nnyo naye bano olwokuba bamanyi nti omwavu alina kuba mwavu olwokuba bamanyi nti omukopi alina kusigala ng'ali bubi ng'alina kubeera nga ye ali mu kubonaabona y'ensonga lwaki tebafaayo ebyo tebibaluma kubanga lockdown bo tebagifiiringa nagifiiringa essaawa eno buuza Ssekabanja oba yagifunyemu obuzibu abekasanda bakama bange temuva ku mulamwa ffe tuli bankyukakyuka e Kasanda twagala nkyukakyuka